High Excellency Vice President n'abakulembeze mwenna okuva mu gavumenti ey'ewakati n'ey'emmengo, abakungubazi mwenna, omukama mulungi obudde bwonna. Nze Nantongo 14 Intros nga nze mbaka omukyala owa Kyotera District. Basaasira nnyo bakungubazi bannange olw'okufiirwako muzeeyi waffe, kubanga muzeeyi Tamale Wankima era abadde muzeeyi wange engeri gyeri Nantongo. Tubasaasira nnyo abafamiri ate ne ttiimu okuva mu Parliament of Uganda. Tubasaasira nnyo olw'okufiirwako taata waffe, kubanga omu ku bakozi abadde taata waffe, taata we, ate nga department gye nakoleramu nga intern eya legal and legislative nga nkyasoma, era tusaaliddwa nnyo ssebo Tamale John okufiirwako taatawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Webale nnyo mpaka. Your Excellency, the Vice President of Uganda, the ministers abaliwo, n'ab'ebitwa mwenna, abataka bambula Katonda mulungi, obudde bwonna mukulenganiza amaanyi. Nze Ssemungu Joseph Gonzaga, ndi mpaka wa Parliament wa Kalungu West. Nkolekitingamu nuupu si ya Museveni, nuupu ya Kyagulanyi. Ekyokubiri, njagala ebintu bibiri bye njagala okwogera ku Tamale mirundi. Muntu wange nasomesa abaana be bangi ku Shimoni. Abantu boogedde ebintu bingi ku Tamale. Uganda, omuntu naddala bannamawulire gwe muluuziizi ayina ebyafaayo bya Uganda ebitali biwandiike ye Tamale mirundi. Era bwe bannamawulire abali siniya mwongere okwenoonya, munoonye omuntu abadde alina amawulire aga Uganda, history wa Uganda nga si muwandiike ye Tamale ono gwe tugenda okuziika. Tamale abadde mukwano gwange. Abaana ba Tamale mutunule musituke mulabe ekiri wano, mulabe abantu abali mu kkubo abali eri. Kitammwe ekyabadde ali kyekibaleseza abantu wano. Mukole ekitammwe ekyabadde temumantaala. Nsema n'ekintu kimu, muddeyo bannabasaka, buli azze wano baako kyoyiga kuziika Tamale. Weerera omwana wo, maama wa Tamale omugenzi waali maama we n'ekitaawe omugenzi. Singa tibaweerera Tamale kuva eno gye mulaba tiyandibadde kyabadde Kampala kusoma abantu bazeera. Nolwekyo buli mwana we lwasomera obwereere n'abasomedde bwereere mulwane n'abaana bammwe. Kyabebaza ebyange byebyo. Nsaasira nnyo member wa Parliament staff Tamale situkako kubanga mwatulese. Nange njagadde mulageko mpaka wa Parliament. Ssaabasajja wangaale people power ababaka mwebale nnyo, ababaka mwebale nnyo. Ekiseera kino Tamale mirundi yangamba nti bw'oba oyagala okweka ebyama muddugavu biteeke mu buwandiike. Kyova olaba nti ye abadde musomi, abadde munoonyereza. Era nga mu byonna nyinza okugamba Tamale mirundi abadde library, osobola okiyita video library, osobola okiyita books library. Nga bw'oyagala akatabo ka comedy akayina, bw'oyagala akatabo k'ebyobufuzi akalina, bw'oyagala vidiyo y'ebyamagye agirina, ne bw'oyagala vidiyo y'ebyobulimi agirina. Bannamawulire ne ba tiktokers n'aba social media babadde balina bye bamwagalako. Mwe mwenna ebyo basanyusa musobole okufolowinga pages zaabwe. Naate naffe ffe nga bakulembeze tubadde tumunoonyaako ebiyinza otuyamba okubeera nga tutereeza eggwanga Uganda. Kyakusaalirwa nnyo nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu His Excellency tasobodde kujja, naye nga
obadde muzibu nnyo wakutegeera tamala emirundi kyawagira naye eggwanga abadde alikuba mu ttooki mu kwagala okulitereeza soze ng'omubaka wa palamenti mbagamba kintu kimu tumusaaliddwa nnyo era tusaaliddwa ensibuko y'amagezi people power